KBS TV kutusako Friends of MCUity omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe ery'abasajja ekya Equity for Men. Kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MCUity ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali e Nansana-Ganda ku meeting point. Tukeereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen ne ssente enkalu. Jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka oluserengende lw'abayimbi omuli Acidic Vocals, Lili Puzzle Lunabe, Bettina Namukasa, Let's Kater, Victor Rosa, The Agent, Kabako, Bazabaza, Aizon T, Tom D, Bobi Brown and Niro, Biswanka, Ashro Wempere, Banemeddewo. Ng'okuyingira mu twalo gumo VIP emitwalo ebiri, emmeeza emitwalo 5, emmeeza VVIP akakane nga bino byonna biwagiddwa Salon and Sun Shoe Center Kuhama, Balloon Power Center, Skype Insurance and Travel, Julu Quality Properties, Dr. KG Buildings, Tim Bakery, Viva Organica, Sylvia Auto Parts, Natty Hands-On School of Skills, Bulwanda Real Estate, Friends of MCUity, twesangeyo. Headmaster adumidde buduumizi jjukira yebadde polling station nti abaana mwenna musimbeko oyo ne bamusimbako kati omwana onaagaana jjukira oli mu ssomero you're supposed to obey the headmaster. Abaana bano tebanneetuuka tebannaweza myaka 18 omuzadde ali eri naye ate abaana babayingiza mu byobufuzi nti essomero balifudde polling station abaana bonna senior 2 senior 3 balayininze behind an NRM candidate. Ekitegeeza bwebanga ye system gye bakozesezza how sure are you nti mu kalulu ka bonna ak'omukulembeze abaana bano si be bagenda okulonda era akalulu kano eno tugamba abantu bagende mu protestive vote nga kyokka tumaze okulabako nti ne mukana ak'emisana tuku akabadde ku mugongo nga buli omu alaba bakabbi. Omuntu abadde mu register nga babugamba yafa ate nga yakalonda wano juzi myezi 2 byonna babikoze. We need to have a game changer for 2026. Twetaagayo ekintu ekyenjawulo. Bannankyukakyuka bangi beebuuza ebibuuzo ebinene lwaki nga Honorable Agnes, Honorable Loyolika n'abalala mwandibadde muvaayo contestinga ku kifo kino okubeera nga mwetaaga ofuna kaadi nga Honorable Shamim Malende abadde omu ku abo be tuyinza okugamba nti ababadde bayimusizza eddoboozi lye eri bannankyukakyuka abagenda maaso n'okuba nga batambulira mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Kugamba tugamba nti Shamim Malende asupportinze party naye nga ate omulimu gwa Shamim Malende gumukwata ku bantu abali mu National Unity Platform n'abantu b'NRM ne party ezindala zonna sigamba nti national era tugamba nti asupportinze naye asupportinze party tasupportinze bannakampala. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbanirizako nate abalungi abatugoberera ku mukoto ogwa Beyond the Newsroom namwe abatulaba ku side endala eya SRK Media mukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala okubanga mutwesize okubeera omukutu nambemu kwosanga ensonga semasonga naddala amawulire agaba gatambula mu ggwanga n'ebyo nno ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Amanyi bwe mbavaayo ne mbaleeterako ebintu ebyenjawulo nga muŋŋamba deni kati kyogamba olwo enkyukakyuka yawedde kyogamba mbu olwo ebiri mu Uganda byaweddeyo naye nno awo nno we tusinzira ne tubeera nga tukuwa ekyo ekirungi ekisingira ddala okuba ekyomuwendo. Njagala okubeera nga nkutegeeza nti olunaku olwaleero nkyazizza omukyala eyeesimbyewo okubeera omubaka wa Kampala a district omukyala ng'era ono agira yeetaaga okuba nga afuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform naye amaze dda okujja empapula za nominations ng'agamba nti nze nsobola okubeera nga nzira mu bigere by'omukyala ow'amaanyi ennyo nnyini ddala Shamim Malende. Oyo nno akoze byakoze ate era nga naye agamba nti kituufu akoze naye nange ninawe neetaaga okubeera nga nnyongerezaako etoffaali. Tugenda beera nga twogera ku bintu bingi nnyo nnyini ddala naye atubuulire biki byategekedde bannakampala na lwaki avudde yajje asobole okubeera nga avuganya ku kifo kino. Ne we tujjidde wano olunaku olwaleero nga kyewuunyisa nnyo nnyini ddala nti akalulu k'abavubuka
ekiringa ekintu ekitira ennyo bwe kiti kigenze maaso n'okubeera nga kiremerera akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission ya Uganda. Poliisi n'amagye ne bakola effujjo eribadde eringi ennyo nnyini ddala era tuzzeemu ogenda maaso n'okubeera nga tubirabako wali eri mu kawempe oba oliawo nga balondesa abamu baddusiddwa na buddisibwa ne babuzibwawo ne babatwala bagende balangirira obululu nga batuuse eyo. Kati obuvuyo ng'obwo nno tubuvumirira nnyo nnyini ddala oba tujja kujjukira nti twakava mu by-election y'e Kawempe Kanso Elias Limbazi Nalukoola we yawangulira akalulu kano era akakiiko k'ebyokulonda ne kamulangirira n'ayingira ne Parliament bulungi. Wetwogerera nga kooti emaze okusala eggoye n'egamba nti akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kakole kateeketeeke okulonda olw'ensonga nti mwalimu emivuyo mingi nnyo nnyini ddala n'olwekyo tebayinza langirira ani yasinga kuba obululu bungi tebwabalibwa. Enewe bingi bitugenda banga tubyogerako kansooke mala okumwaniriza ate oba oliawo. Honorable nkwaniriza Bannayuganda bali awo bakulaba era beesunze okumanya gwani tulyoke tugere basobola okuba nga tutandika. Nsanyusa okulaba Honorable. Neyanza nnyo Dennis era ndi wa mukisa nnyo okubeera nti onkyazizza olwaleero. Nsanyuka nnyo okubeera nga njogera eri Bannayuganda kubanga nzikiriza nti Bannayuganda tuli wamu mu mbeera yonna gye tuyitamu era nsanyuka nnyo okubeera nti mbategeeza ku biki byesobola nange okubeera nti ndeeta ettaffaali lyenteeka mu nkyukakyuka eno gye tugezaako okufuna nga Bannayuganda. Abatulaba mwenna nsanyuse nnyo okubeera wano erinnya Agnes Namaganda era mpozi akatonotono ku Agnes Namaganda. Agnes Namaganda badde nkolera Makerere University navuddeyo omwaka oguwedde nga guggwako nkoledde Makerere okuva nga 2018 era nga mbadde mu School of Public Health no mu College of Health Sciences gye nasookera okukola mu School of Public Health then nengenda mu School of Medicine gye mmalidde era mbadde emirimu gya communication mbadde ne project ezimu z'endwaninga paka omwaka oguwedde navuddeyo naye era nga sinagenda mu Makerere University nze nali nkulira ebya PR and Communications mu Buganda Land Board mu kitongole ky'Obwakabaka ekisolooza obusuulu n'ebirala ku ttaka ly'Obwakabaka. Era nga sinagenda mu Buganda Land Board nakola n'ebitongole ebirala ebyenjawulo nga Nation Media Group mu Monitor newspaper nga nkola specifically nga mpandika features. So generally ndi munnamawulire naye nga ate amawulire saagasoma nali nga alinamu interest y'amaanyi nti degree yange eri mu busomesa ndi musomesa omutendeke owa physics and mathematics era nga degree yange nagijjambara university. So yoyo ebitonotono ku Agnes Namaganda sebo. Lwaki bannamawulire mweyunidde nnyo ebyobufuzi essaawa zino ne tubatya? Temulina tutya ate nze ndowooza nti me am not necessarily setwalanga munnamawulire kubanga saakola mainstream news nali nkola mu newspaper mu newspaper era obeera munnamawulire kubanga amawulire ngaagala tweyunidde amawulire Dennis kubanga kati ffe tusooka omanyi ffe tulumirirwa ennyo kubanga ebintu bino byetubiwandiikako ennyo bigenda bituluma because you first hand seeing this news ng'olaba amawulire gano ng'olaba ebikyamu ebiri mu ggwanga ate ng'olina okukola ki kugamba weekuba mu mutima buli lunaku. Oyagala okkiriziganya ne statement yange gye ntera okugamba bangoberera bwe ndiba mpandiika akatabo ye mukuze ngendo oyimirirako okuwandiikako nti munnayuganda omusanyufu ennyo ali omu yekka yatamanyi. Exactly yatamanyi ge mazima ne the moment woyingirira mu kitangala bw'oti omanye essanyu ligenda kuggwako ate nga munaye tekiri mu Uganda yokka. Ntumanyize ndi musomi wa Bible ne mu ntandikwa Adam ne Eva baali tebamanyi, they didn't have knowledge. Kati olwokuba baali tebamanyi baali basanyufu nga bali mu mirembe tebamanyi oba bali bwereere naye we baali ku kibala ekyokumanya bannange ne bagamba tuli bwereere bannange tufudde. Kati okumanya kulina bingi nnyo bye kujja ku muntu kati nti ne wano mu Uganda nti bw'oba tomanyi kati ng'abantu abali mu byalo ogenda okulaba nga bawaddeyo omunnyo bamuwa omunnyo ne bamuwa n'akasabbuuni akabbulu ekitole kimu n'alonda oyo abeera abimuwadde kubanga talina nnyo kyamanyi kuki mubaka kikyakola mu Parliament naye singa era abeera amanyi nga bw'ogambye era statement eyo ndowooza nkulu nnyo ssebo kasita omanya otandika okukola ki ebigenda mu maaso obeera obikyawa. Kituufu ekyo. Yes ssebo. Honorable Agnes. Yes ssebo. Olunaku olwaleero tubadde mu kulonda ababaka abakulembeze b'abavubuka
ku mitendera egy'enjawulo n'ekibadde kya buswavu nnyo nnyini ddala nga tulaba obuvuyo obubaddemu most especially mu Kawempe ndabyeko ne wano wansi Salama waneeno nga nabwo buyingiddemu poliisi n'ebintu ebirala ebyefaananyirizaako bwe bityo kiki oyinza okwogera ku nsonga eno Honorable Agnes? Obuvuyo tubulabye naye nze njagala okwebaza pulezidenti waffe Honorable Robert Kyagulanyi yalabye embeera ene olunaku lw'eggulo n'ateekawo press conference ng'era alabula naye kyannaku nnyo nti wadde yalabudde kubanga obuvuyo twabulabira ddala okuviira ddala mu nomination z'abavubuka nomination abaffe aba National Platform bwe bagendanga okubeera nominated gye balina okufuna nominations nga Electoral Commission ebagamba nti wano si we wali nominations era many of them abasinga ku bo tebali nominated nga bagamba nomination z'aba NRM kati ez'ensonga ezimu I was so disappointed okulaba ng'omuntu omu yalonda mu by elections z'e Kawempe n'agenda ate mu register nga bamugamba ye yafa. Okitegeera essaawa zino ate mpozi n'ekirala kyolabye simanyi oba mukirabye mu elections z'abavubuka ezibaddeyo olwaliro okulonda kw'abavubuka nti baleese abaana abato jjukira batandika batugamba nti abaana baffe bonna abato abali mu masomero beewandiise bakole ki bafune enniini kati abaana abo bonna babateese ku lukalala babayiyeeko kati tulabye wano essomero simanyi oba olirabye Bukazangula headmaster adumidde buduumizi jjukira yebadde polling station nti abaana mwenna musimbeko oyo ne bamusimbako kati omwana onaagaana jjukira oli mu ssomero you're supposed to obey the headmaster abaana bano tebanneetuuka tebannaweza myaka 18 omuzadde ali eri naye ate abaana babayingiza mu byobufuzi nti essomero alifudde polling station abaana bonna senior 2 senior 3 balayininze behind an NRM candidate kati nga gwe abanuupu first of all weetooloddwa aba SFC nga naye onoobeera mwana wa myaka 15 16 first of all bakuwandiisa bagenda ne bawandiisa abaana baffe ku masomero nga bayingiza register bafune enniini ne batugamba nti mu maaso eyo abaana bano tekijja kubeera kizibu kukola ki kufuna ID kati abaana abo bonna bakozeseza this opportunity okubeera nti babalondesa okitegeera kati kyoyogedde nti omuntu abadde mu register nga babugamba yafa ate nga yakalonda wano juzi myezi 2 byonna babikoze nze njagala okutegeeza mwami Dennis nti n'okutandikira ddala mu kubala abantu kwegamba ekizibu kizze kibaawo nti kati ne numbers tetukyazimanyi numbers entufu ez'abantu abali mu Kampala mu Wakiso mu Uganda tetuzimanyi for that same reason tulinga abagenda okubeera kati confused bwe tukeera ku makyanga omwana owa senior ey'okubiri alina emyaka 16 kuba bana bayingira secondary nga bato 16 15 omutadde ku line alonde era nga abaana bano balina nniniizi ze baabawa ziri eri national ID ekitegeeza bwebanga ye system gye bakozesezza how sure are you nti mu kalulu ka bonna ak'omukulembeze abaana bano si be bagenda okulonda era akalulu kano eno tugamba abantu bagende mu protestive vote nga kyokka tumaze okulabako nti ne mukana ak'emisana tuku akabadde ku mugongo nga buli omu alaba bakabye kugamba Dennis nze bino ebintu nzize mbiraba ate era byentera okugamba abantu era n'abakibiina kyange ntera obbagamba nti we need to have a game changer for 2026 twetaagayo ekintu ekyenjawulo mu 2026 kubanga anti kakati kubanga njagala Dennis otegere nti 2005 twalonda Besigye 2006 twalonda Besigye 2016 ne tulonda Besigye 2011 kugamba nga numbers olabira ddala nga tulonze Besigye kati for example Besigye mu 2005 yafuna 56.7%. By the way, percentages yafuna e Kampala kati wano e Kampala yafuna 56.7%. Nga kiraga nti abantu bakola ki? That is 2006 yafuna 56.7%. Nga kiraga nti abantu bakola ki? Bamwagala wano mu Central. Ate ne mu kalulu akalijjeno ng'afuna above 30. Ate nga bamaze okukola ebikolobiro bino byonna kitegeeza nti Besigye azze ayitamu okuva 2006. Nze kyenjagala bannayuganda bategere nti Besigye azze ayitamu kugamba oba si just Besigye opposition ezze eyitamu kubanga 2021 wano Kampala yalonda 72.8% Kyagulanyi Kampala nti opposition okulonda opposition kizze kikola ki kizze kikwatayo naye kakati tukoze tukyanga bw'obuuziza Dennis tukoze tutya okulaba nti kubanga kino ekiriwo kiraga kisiga ekifaananyi ku kyekigenda okubeerawo mu 2026 omwaka ogujja kisiga ekifaananyi kubanga bw'okwata essomero ly'abanno
n'olyetoloza aba SFC n'ogamba abaana nti balonde kitegeeza nti ne mukalulu akajja bagenda kubeerawo akavuyo ak'amaanyi nti abantu bagenda tuuka okulonda ng'amannya gaabwe tegali ku lukalala nga bakoze ebintu ebyenjawulo eby'amaanyi naye kaakati nze wenkugambira era nzize abakulembeze ngenda mbakunga mu gundi essaawa zino omunnayuganda yasigaza katonda nze nkubuulira twasigaza katonda nti fenna singa twetwala ekitukulu nga tugenda mu 2026 tulinayo solution yonna ku kino kipya kyekyo kyemutegese ekiyinza okubeera nga kyanditangira ku mbeera twategese protest vote ngera tukunga abantu okubeera nti bavaayo balonde mu bungi. It is very important okubeera nti akalulu okalonda okanoonya gamba munaakola ki agenda alonde kubanga abantu abasinga baggwamu amaanyi kubanga kakati ne kakati nti bw'obadde ogenda ng'oyagala kusimba mugongo emabega owa National Unity Platform aba SFC badde bakumaakinga jjukira essomero lirina geeti kirizaayo nnyo ki nabannamawulire nga babagira babadisorganize nga bagamba babakuba ababadde babasimba emabega owa National Unity n'aba National Unity Platform bennyini ne candidate abadde yesimbyewo bamukubye tebabakkiriza kwesimbawo abamu nti emivuyo gibadde mingi era tugenda kweyongera okulaba ebifaananyi bino zenzikiriza ku social media mu ggwanga lyonna ekibaddewo mu kalulu bakola statement ne bagamba tebeetaaga cameras kuddawo kubanga abaana ba social media bawa amawulire amafu agatali masengejje ne baleeta obujagalano akajagalalo mu bantu. Nze ndowooza nti omuntu waba akutte ekifaananyi kiba kyeyogerera tosobola gamba nti nno bakutte ate ne balaga ekifaananyi ekifu kubanga kakati omuntu waba akutte ekifaananyi nga kyakutte kyekyo nga nange nsobola okyerabirako kyekiriwo. For example ono gwe twalabye ku mawulire nga bamukuba kati kifaananyi kyekikyamu omuntu talina kukubibwa bagundi abakumi b'eddembe tebalina ate mukuba bw'aba alina omusango gwazizza atwalibwa ku poliisi n'avunaanibwa talina kukubibwa ne bw'aba yabbye ne bw'aba yasse ne bw'aba yakoze eki. Kakati nze sirowooza nti waliwo ekifaananyi ekikyamu aba social media kye basiiga nze ndowooza basiiga ekiriwo nti omuntu twandibadde tugamba nti singa abadde akozeseza AI awo omugambira nti yakoze eki yakyusiza mu biki ebyabaddewo. Alright, Honorable Agnes oli omu ku abo ababaka betwalabye nga bazaayo interest forms oba forms eziraga obwagazi bwammwe okubeera nga weesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala District era nga ne nomination forms wazifunye bulungi olinze kubeera nominated oba oli awo obeere ng'oweebwa kaadi y'ekibiina kya ekifo kino eno omulungi atugoberera kyekirimu omubaka Shamim Malende mu Kenya ng'agenda maaso n'okuba ng'afuna obujjanjabi. Bannankyukakyuka bangi beebuuza ebibuuzo ebinene ti lwaki nga Honorable Agnes, Honorable Loyolika n'abalala mwandibadde muvaayo contestinga ku kifo kino okubeera nga mwetaaga ofuna kaadi nga Honorable Shamim Malende abadde omu ku abo be tuyinza okugamba nti ababadde bayimusizza eddoboozi lye eri bannankyukakyuka abagenda maaso n'okuba nga batambulira mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Lwaki ovuddeyo weesimbewo oba okusaba kaadi ku kifo ekyo? Nze ndowooza nti tewali muntu yenna ayina nti n'ekifo mu luzungu bagamba ring fenced nti ekifo kiriko olukomera ku ye nti yalina okukibeera munedda kyovudde olaba nti bagamba ebifo byonna mu kima eki nominations. Kati lwaki tusima nominations zino nti Shamim Malende number 1 ate nga si kyekisinga obukulu. Shamim Malende abadde mulwadde tasobodde ku representing abantu emyaka gino 5 gyonna kumpi nze nja kugamba nti bitundu 7 ku 10 abadde mulwadde. Obulwadde si kibingi kubanga kakati tukubala nti 30% wabadde omulamu abadde atu representing naye kiringa ekitongole nti obannanga omuntu mulwadde emirimu tasobodde gikola. Kakati olw'okuba mulwadde emirundi egisinga bayinza omuwaayo sick allowance n'abeera ng'akola ki nga balina kye bamuwaddeyo abeere nga bamulabirira naye ate emirimu girina okukola ki ogenda mu maaso mu kitongole tetusobola kugamba nti emirimu tegijja kugenda mu maaso olw'okuba gwe walwadde. Kati Dennis singa tugamba nti omuntu ali ku kamera yo saawa zino alwala nga guwandiyadde obeere wano mu interview kyogamba bw'alwala ng'obadde omwagala nnyo togenda kukola kikufunayo mulala okitegeera nti ekifo bwe kiba kibaddemu omuntu akoze Shamim Malende akoledde abantu abadde wadde nga si gwe mulimu gw'omubaka ate gwabadde akola.
akozeseza profession ye nga munnamateeka profession yo kubeera nga supporting ekibiina nga supporting abawagizi naye ate nga ogosigwe mulimu gw'omubaka kubanga tutunulira emirimu gy'omubaka ekyo tekiriimu kwegamba tugamba nti Shamim Malende asupportinze party naye nga ate omulimu gwa Shamim Malende gumukwata ku bantu abali mu National Unity Platform n'abantu b'NRM ne party ezindala zonna sigamba nti national era tugamba nti asupportinze naye asupportinze party tasupportinze bannakampala kubanga ye abamulonda baali yalondebwa okusingira ddala abawagizi ba National Unity Platform naye ebifo bino byonna omuntu bwe bamulonda alina okuba nga akolera era ng'emirimu gye gisobola okugasa bannakampala bonna abo bantu bonna abali mu kitundu ekyo kye bakoze eki gye bamulondedde mutogasa pate eyo yokka nze ate awo wenjawukaniramu nti alina kyakoze naye maybe tasobodde kikola bulungi olw'obulwadde naye ate era bw'aba nga akyali mulwadde nze siraba lwaki ate alina okwekaka ennyo talina kwekaka nnyo kubanga omuntu bw'oba omulwadde number one the most important thing for you oba ekisingira ddala obukulu bwe bulamu bwo kati singa obeera mulwadde mwami Dennis kituufu nti maybe tugambe ate nga nze ndowooza nti era parliament emulabiridde kubanga bakulabira kasobera nti nokyali muki mubaka bakulabira era bamulabiridde naye mpozi kye tulina okugamba nti singa kubanga kati tasobodde kukola ng'emazima njagala twogera amazima nze mmanyi nti n'abawagizi ba Shamim Malende naye njagala tukkiriza ate tumanye nti no tulina okufuna mu kifo kino nga bannakampala nti ekifo kino tulina okifunamu omubaka alina okuba nga alina byatukolera ate tasobodde bikola ekibuuzo ekirala oyinza okwogera ku bulwadde bwa Shamim Malende omuwagizi we n'agamba otutunuuliramu ate olwo abajumanyi abalina Moses Ali ate abajumanyi bo baavaako nnyo ate tulina kwekomparinga ffe bannakampala n'abantu bajumanyi so kuggwe ogamba omubaka akoze naye ebitundu nga 80 ku buli 100 akoze egitali emirimu gy'omubaka wabula egy'ekibiina era n'otugamba ate ng'oyinza n'okugamba nti nga 9 mu 5 ku 100 nga 9 mu 5 ku 100 akoze emirimu gy'ekibiina akoze emirimu gya oba 10 ku 100 akoze emirimu gyekisinza omulabisa nti akoze emirimu gya ki egya pate egy'ekibiina so kati gwe toli willing kola mirimu gya kibiina oyagala kola mirimu gya bannakampala nedda si bwe ŋŋambye kyeŋŋambya nti ne kaakati n'egya pate tasobola gikola newe yandibadde asupportinga party wano ne wali tasobola kubanga abadde mulwadde most of the time ate ngera tumusaasira nnyo era tubeera tumusabira tumuteeka mu ssaala zaffe okubeera nti tumusabira atereere naye kati bw'aba akyali nga tannabeera bulungi nze ŋŋamba nti yandikkiriza neyeerabirira asobole okutereera then tusobola okuddamu mu 2031 kuba akyali mukyala muto nze bwe ŋŋamba nze nganze era ensonga eyo yenzigyeyo okubeera nti kino ekifo nze ne bannanga abalala bakyesimbyeko Zahara n'abalala abali mu National Unity Platform okubeera nti ate twagala okubeera nti tuweereza abantu bonna bafuna obuweereza mu ngeri eyo nti bwe tuba tuzze ng'omubaka tali bulungi ffe ne tubeera nti no tukoze eki ekifo kino tukiwangudde tuba tusobola okuba nti tuweereza bannakampala bonna munnakampala ali eyo atudde ng'agenda maaso n'okuba nga atulabira nga atugoberera yandyetaaze okubeera nga amanya omubaka Agnes mpagi kyezo ensonga semasonga z'oyimiriddeko z'ogamba nti nze wano bwe mba nkwasiddwa kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform nennyingira Parliament ebintu bye ntunuulidde ennyo bye bino ne bino ebizibu bya bannakampala bye tusuubira nti ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu singa aba ayingidde mu ntebe ate munnanga okwo kubeera kuseereza ligenda mugga yesebo abatulaba mwenna nze njagala obbategeeza nti nze nga Agnes Namaganda bayitha bwe bw'otunuulira ekifo ekyo nze muntu asingira ddala okutegeera omutima gwa munnakampala wawe guli era ki kye tulina okukola okubeera nti munnakampala tumusavinga bulungi the number one expectation of omuntu ali e Kampala kujjako Museveni nze kye ŋŋamba abantu munnakampala ayagala Museveni aveeko kubanga munnakampala muyivu amanyi engeri ensi gyetambula amanyi ensi gyeraga amanyi kyayagala ayagala kuba mugagga abantu bava mu byalo nasanze yesterday abaana olunaku lw'eggulu abaana myaka 18 paka ku 8 myaka 8 abaana balenzi paka ku myaka 14 nga badduka ewaabwe balinga 10 naye kati nga bali mu video game ne mbabuuza lwaki mwaddukayo ne bagamba twajja kulaba Kampala kwegamba Kampala erimu abantu abali ambitious oba abantu abaagala okwekolera abantu abaagala ebirungi
bonna bali Kampala abantu abagala ensi yaabwe ebeere ennungi kwegamba nti mbadde nkusomeramu wano statistics nga tutunuulira 2006 Kampala yalonda etya mu 2006 Kampala 56.7% of Kampala yalonda Besigye oba yalonda opposition kubanga bw'otunuulira nti ne mu 2021 balonda Kyagulanyi bitundu 7.2 ku 8 nga balonda Kyagulanyi kitegeeza nti they just want change bannakampala baagala change bannakampala baakowa Museveni kubanga mu 2006 Museveni yafuna 39.5% akalulu ke Kampala mu 2021 Museveni n'afuna 23.9% kitegeeza kwegamba baamukowa kati bw'oba oyagala okusanyusa munnakampala number 1 direct your efforts okubeera nti ojjako ki Museveni kwegamba byonna bikole tebaagala kye basinga okwagala kubanga baakizuula nti Museveni ate nange nakizuula nti Museveni ng'akyali mu ntebe tetulina kye tugenda kwekolera tetugenda kugenda mu maaso kati leero mbadde n'abamaduuka benjogera nabo nga nabo bakitulide nga bagamba omusajja alina okugenda kubanga kati baagambye emisolo baagala giteeka ku nniini nga nini emisolo bagiteeka ku nini kwegamba abantu banyigirizibwa left right and center kisusse kisukka buli wamu ne bakunyigiriza kati abantu especially abali e Kampala bali mu byalo olw'okuba alinawo wali ennimiro waali magondi n'alyayo muwogo bw'omwayo sabbuuni n'omunnyo asobola okutwala abikozesa omwezi Museveni yabawa otulo nalabyeko vidiyo nga Museveni ayiteyo mu kyalo n'abaako omukyala gwe yasanze ng'alima nayimirira amubuuzeeko n'avaamu ne mu mmotoka omukyala n'asigala ku nkumbi kati kimuyambye eki omukyala n'agaana okubuuza Museveni bamukoowa abamu naye abamu bambye batendewalirwa kati wano kati nga mu kalulu k'abavubuka kye bakola nti we bakuwa omutwalo osimba ku layini nga bakulaba strategies kyempya zemuleete ku luno kino kimaze okubeera nga kyeyoleka lwatu nti bannakampala mu myaka 20 egisembyeyo byebisanja bina ebisembyeyo babadde 25 babadde balonda opposition oba enkyukakyuka kati kipya kyekyo ekyenjawulo kyemuteeseteese okubeera nga mukola nga bannakampala okulaba nga Kampala yeefuuka mekka y'opposition okumamulako gavumenti ya Mwami Museveni number 1 nga National Platform tuyina protest vote etegeeza ati tugenda kwongera amaanyi mu kunoonya akalulu mu kukunga mu kubeera tukakuuma leero teri kuva ku ki we balondera ku polling station tugenda kubeera ku polling station paka nga tumaze okubala teri kulya teri kukola kintu kyonna kwegamba twagala okulaba nga akalulu kano katuweebwa kyere nga bwe kali wali ku ki kye tuba tulonze kalonde kakuume kabale kanoonye kalonde kakuume okabale beerawo nga bakabala yeyo protest vote nti twongeremu amaanyi okusinga ku maanyi ge tubadde tukozesa mu kulonda obululu obulala obwa 2006 2011 2016 ne 2021 kati tuteekemu amaanyi nga mangi nnyo nze nzikiriza nti protest vote eno singa tunaaba tugiwadde obudde abantu ne bateekyawa gamba nti bannange twekyaye akalulu kakoze eki tugenze tulonda naye tewali kikyuka abantu babba obululu kubanga ebifaananyi biba bivaayo nze ngamba tetwekyawa naye namba 2 nze njagala okugamba bannayuganda kyembakoledde Dennis nayogerako naawe ku gundi ku campaign yange ya national prayer by then nagyongerayo yali alina okutandika nga 1st June 2026 nagyongerayo kubanga twali twetaaga okuginyikiza mu ggwanga lyonna twagyongerayo genda kutandika nga 1st August bu flyer sizze nabo tugenda gatamu okusaba especially abantu abakkiriza bwoba okkiririza mu kusaba ng'okkiriza nti Katonda akola kubanga tusabidde ebintu bingi abantu musaba eyo osaba ekintu nekikola osabira omwami osabira obulwadde bugende osabira obugagga osabidde ebintu osabidde omwana n'omufuna kwegamba nze nzikiriza nti ffe nga abakkiriza ku protest vote tugatteko okusaba tugenda kuba n'okusaba okw'ekikungo si kwa kikungo naye okusaba kwa bonna bannayuganda bonna okumala ennaku ena nga tugenda tutandika nga lumu omwezi ogw'omunaana 2025 so okusinziira ku ggwe olabira ddala n'ogamba nti ewatali ssaala ekituufu kyandibeera nga Mwami Museveni ono si wakugenda Mwami Museveni si wagenda kubanga era tukirabye nti yeetagamu ekyenjawulo nti okulonda tugenda kuvaayo mu maanyi era tusuubira nti kigenda kukola enjawulo naye tugatteko era amaanyi ku maanyi ogattako amaanyi nti byonna obikola tusobole okulaba nti nono omusajja agenda naye nze nzikiriza wanze bwe nali njogerako wano okusaba okwo Dennis nakugamba
nti mu bayibuli mulimu abantu abaasaba Katonda n'awulira essaala zaabwe era n'aziddamu. Kati osimanyi oba oli musomi wa bayibuli? Kati abaana ba Isirayiri bwe baali e Misiri, Katonda yali amanyi nti balina okuva e Misiri bagende e Kanani, naye yalinda ate yasooka balinda ate basabe. Katonda abeera akimanyi nti Museveni alina otuvaako naye okujjako nga tusabye, kubanga kati nze njagala okutegeeza bannayuganda nti tetukyalina nnyo kye tuyinza kukola Museveni. Be balina essente, be balina emmundu, be balina ebifo, kwegamba tubeeraawo naye nolaba nga akunyigiriza, nolaba nga muhoozi avuddeyo ku mikutu egya social media abavoola, temulina nnyo kye musinza mukola, naye internationally naye tebalina nnyo kye bayinza mukola, bamutunuulira butunuulizi. Kwegamba byewuunyisa nti kati saawa zino singa tubeera nga abaana ba Isirayiri ne tuvaayo ne tusaba Katonda nga tuli omuntu omu, nze nzikiriza nti it is one of the things ekigenda okuleetawo enjawulo kuba twasigaza Katonda nga bannayuganda. Okay, Honorable Agnes. Yes, sir. Oli mumalirivu nnyo nnyini ddala okujja okuyimirira ku kifo eky'omubaka era nga weetaaga okubeera nga ofuna kaadi ya NUP. How sure are you nti ogenda kufuna kaadi eno, oba bw'oba tofunye kaadi kiki ekiddako? Weetegese kujja nga independent oba ogenda kukkiriza osimba emabegawo yanaabaweereddwa kaadi? First of all njagala okutangazaamu Mwami Dennis nti mu 2021 by the way nesimbawo era ku primaries za National Unity Platform era nesifuna kaadi mu 2021 nti kati wano nkomyewo nti wadde naddayo Makerere nensigala nga nkola, naddamu nenfuna omulimu Makerere nga nasooka nenvaayo nesimbawo mu primaries nesiitamu nenzirayo era mbadde empeereza ggwanga, naye era National Unity Platform bamanyi nti mbadde empeereza ne National Unity Platform nga njogerera ebizibu ebiri mu National Unity Platform, ndabikira ku mikutu egy'enjawulo. Nzize enkola wadde nga ate mbadde n'emirimu ki egy'omu gavumenti gyenkola, nzize embeererawo ki ekibiina nze embeererawo bannakampala, nti ki kye ŋŋamba nti nze okusinziira ku bye nzize enkola mu bbanga lino oba n'obuweereza engeri gye mbadde mbukolamu Makerere, ndi muntu mutuufu ow'okubeera nti mpeebwa kaadi era ne ku kitebe manyikiddwa nti emikolo ngibeerako ate si kyekisinga obukulu naye obuweereza eri bannakampala mbadde mbukola era abammanyi bakimanyi, abantu bange bonna abawagizi bange bonna babadde bandaba nga mpeereza mu bifo ebyenjawulo. Ezimu ku nsonga oba empagi z'amaanyi ezisinzirwako okugaba kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform ndowooza bwe busobozi bw'omuntu ssekinnoomu n'emirimu gy'akoze eri ekibiina kya National Unity Platform. Obeereddewo otya ekibiina kya NUP sofa mu kaseera kanene? Number one, ndoza nkyogedde naye basisiri mu kukinyiikiza bulungi. Number one, National Unity Platform yeetagayo abantu abagezi abayiiya okusinga ku kubeera nti tulonda bulungi, okubeera nti tukyusa obukulembeze kubanga tuzze tukiraba nti okulonda obulunzi kubadde kukola ki tekukoze wadde nga tuvudde ne tulonda mu bungi. Nze njagala okukakasa nti Besigye abadde asinga Museveni obululu obwo wadde nga ne Kyagulanyi abadde ne mu 2021 akalulu twakawangula, naye nze nga Agi oba nga Namaganda sinnawulirayo muntu mulala ayina pulaani ewangula kaluka 2026 nga pulaani gye naleese ey'okusaba okwekikungo. Tewali muntu kubanga abantu bonna bagamba tulonde, naye abantu abasinga omanyi lwaki bakoowu balonda mu 2006 ne balonda mu 2011 ne balonda mu 2016 ne balonda mu 2021 kugamba abantu bakooye balabira ddala nti eri bagenda babba ate tewali kigenda kukolebwa. Naye nze ngamba njaga tunne ne focus y'aba MOP abeesimbyewo abasinga baagala just kifo. Tewali muntu atunuulidde nti ono omusajja tumuggyeko tutya kugamba tolabayo muntu ng'asinzidde okulaba nti ki osanga abantu bali mu kulwanira bifo naye nga ate tebalina nnyo opposition abasinga balwanira positions zaabwe. Ababaka ba opposition be twandisuubidde nti bandibadde kati mu myaka 5 nange by the kye nali nsuubira nti from 2021 tutuule tusale tuteme empenda tukoze tutya omusajja omuggyako beyond voting kubanga tulaba nti voting doesn't work. Voting doesn't work. Now then ndaba interview Chene Ivan gye yakoze ng'agamba nti tuli yafuna kaadi nga tafunya amuvuganya naye nga kati webali abamuvuganyira nga asaba kaadi eyo oba oliawo Katonda wamuyamba n'addamu ogifuna, ng'agamba nti lwakiri singa tuba tufunye kaadi ze zino nga tugenda okugenda mu campaigns, His Excellency Robert Kyagulanyi atutegekereyo retreat ne bwebeera ya nnaku 2 tufune message eyawamu gye tuba tuyimirirako
oba oliawo wetunaavira mu campaign tujja beera nga tuliko wetutuuse ku kyokugoba mwami Museveni nga ffenna tulina eddoboozi erimu. Olowooza ki ku ndowooza eyo? Ndowooza nnungi era nange kye nnali nsuubira nti twandibadde twatuula dda oba sinakindi nga waliwo plan eri concrete kubanga nange okutuuka ku plan egamba nti bannange tukole tusabe tekyaliwo nti natuula butuuzi awo nekinzijira mangu naye nakirowooza kuba nze maze ebbanga nga ndowooza omusajja tumugjeeko tutya kubanga omusajja akoze eki atulemeddeko nnyo kaakati omusajja ono okumwemammulako era nga kyeyune Ivan bwe yagambye abantu beetaaga ne batuula kati nze nali nsuubira nti kati nga mu babaka kwegamba beyond okubeera nti kubanga kakati nze njagala kutegeeza ababaka batulina mu parliament balungi nnyo naye era tubadde n'abaka abalungi nga Nobert Mao ebiseera byabwe basalamu musumba naye bonna bagenda mu paaka Public Accounts Committee ne bajjayo ebisobu ebibaddewo ntino civil aviation yakoze bino naye era bikomaawo tuba tetugjeeko oli musajja kubeera nti kugamba tubirabye nti bakoze nnyo naye okukola okusinga tewagenda kubeera kukola kusinga kubeera nti tugjeeko mukulembeze nze nkubuulira ne bwe munaakola ne mugenda mu parliament ne mushowinga kino ne mulaga kino ne mulaga kiri kasita tubeera nti nno omusajja tukyamwina ate nga kati bw'otunuulira ennyo tugenda mu kulonda naye kati mashiniziza kubanga kati ne Ruto okuyitamu ojjukira nti Ruto ow'e Kenya okubeera nti ayitamu wadde nga teyali mukulembeze mpulira naye yazannyamu kaawo ku byuma kwegamba tukoze eki tukozeeyo virus Kenya twalabako n'ennamba plate eziriko kwegamba nti tulina okubeerako nekye tukole okusingako kubanga kati wana akalulu bakazannyira wano mu boxi ne mu taali ngaawo ne bakakola ki ne kabula kati awaawe tulina okusesira. Honorable Agnes, tubadde wano eno recently era etteeka lino eno lyagenze ne liteekebwako omukono erya UPDF amendment bill lyamaze okubeera nga kati likakasibwa nti it's a law kuba President Museveni yamaze okulisayiningako omukono. Netteeka eryo bwe lyali lireetebwa mu Parliament ababaka b'opposition nga bakulemberwa Right Honorable Joel Senyon Besekezi yavayo n'abagamba abange tetulina kyakola tufulumewa wabweru tufulume Parliament naye singa opposition had the minority number the majority number osanga kyandibayambyeko naye tugenza okutunuulira kyandibayambye kitya kyandibayambye nti singa twabatuuka akaseera ne bagamba kati kubaganyeeko kalulu nga opposition bangi era bandisinze wandivuddeyo n'abakwatibwa ensonyi kuba NRM nabo ne bagamba waaye ennamba neesinga naye kaakati twagenze maaso n'okuba nga tutunuulira bw'otunuulira nga Western Region erina ababaka over 279 is it 79 something nti Western region yesinga okuba ne constitution n'okubeera ne constituencies ennyingi era n'okuleeta ababaka abangi okusinga regions endala zonna bwe tutunuulira ebibuga ebimu nga Masaka n'ebirala bireeta district woman MP ne city woman MP ekitali wano eno mu Wakiso ne mu Central ekibuuzo kye nneebuuza kino ekintu bwe kiti kiva ku ki era n'okubanga tulaba mwenyiganyiga wano bwe tunuulira Wakiso nga yekka alina abantu population ye eri mu millions nga 3,300,000 unlike other cities. What's your take? Kino ekintu era kugamba buli nsonda ya Uganda oba buli nsonda ya byabufuzi bya Uganda ebintu byagootana dda kwegamba nti buli lw'obiwuliriza omutwe gukuluma era nga bw'ogambye nti omuntu yenna awagira gavumenti eno awagiwagira lwakuba talina information emirundi egisinga agiwagira lwakuba talina information naye buli lwofuna information eno yonna ate si ku ekyo kyokka ekya UPDF kubanga kati nga UPDF ng'etteeka linyigiriza nze njagala okugamba nga tetunnanenya nnyo babaka ku walking out bwe babadde nga babeeramu mu plenary nga bavootinga kyekibadde kivaamu era bibadde byebyo anti babasinga ne numbers batu babasinga numbers ate kaakati n'otunuulira kati ekifo nga ati nga kyoyogedde nti Wakiso yesinga population oba yesinga abantu mu ggwanga lyonna naye eyina woman MP omu atwala abantu 3 mu mitwalo 3 MP omu kyokka ng'ebibuga ebirala birina ba MP abakyala 2 Masaka City ne Masaka District Mbujinja Jinja City ne Jinja Rural bonna city zonna ze bafuula city ndoza ziringa 7 oba 10 zonna zina ba woman MP 2 naye bw'otunuulira Kampala ne Wakiso ebisinga abantu ate byo tebirina ati birina omwomu
kino ekintu bakikola mu mizannyo bakiyita kusaliriza era bw'okinuulira ennyo bakikola bakiraba bakikola basobole okubeera nti nno baweza numbers mu parliament kubanga singa bagerako just bawumanye mu piba 2 kubanga nze njagala okutegeeza Wakiso yandibadde beera ne bawumanye mu piba 4 bandibadde ne Wakiso balina gisalamu ebeere nga tulina mu constituencies endala nga 4 naye Wakiso tesalibwangamu ne Kampala tesalibwangamu ate nga zaali zirina okusalibwamu tubeere ne districts mu Wakiso nga 4 tekikoleddwa lwakuba batya buli kaseera batya nti nno bwe tu increasing numbers ez'omu Buganda kubanga Buganda obviously votes for opposition bwe tu increasing numbers kigenda tu affecting singa tuba tulina biru ngezo bwezi mu parliament oba tulina etteeka erijja era nze ndaba nga bwe nkugambye nti ebintu bya Uganda birumya omutwe nze omutwe gwannuma dda natuukako ekiseera nga nava ku TV siraba political program ndaba buzannyo buno bubeera ku Prime TV obwa ssanyu obwo bwendaba nsonga nti buli lw'obiwuliriza bikulumya omutwe byonna nga njagala kintu kimu batugambe waliwo omusawo omujje nti sijja kwogera ddwaliro naye bw'otuuka mugundiye bw'otuuka nga ogenze omulaba kyasooka okubuuza olinayo keye bw'owulira abaagala okugjako gavumenti nze ndi ready tugende nkaddiye naye nja kufumba emmere mu ki nze ndowooza nti nja kufumba emmere nga tuli mu ki tuli mu nsiko bw'ogendayo omulaba buli ayingira amubuuza olinayo ko bw'omanye yabagenda naye lwaki abuuza ekintu bwe kityo akibuuza kubanga abantu bakooya abantu bakoowu n'abantu obutalonda abantu kaakati bino ebintu babikola era solution eri emu kujjako mwami Museveni nze sina solution ndala yonna era kyovudde olaba nti nze nga Namaganda I resonate oba nkwatagana nnyo n'ebirubirwa bannakampala kubanga nze mmanyi bannakampala kye baagala ekibali ku mutima si service delivery bannakampala tebaagala nnyo service delivery mbuno kaakati enguudo bakimanyi nti nno obuzibu obuli ku nguudo mwami Museveni bakimanyi nti nno obuzibu obuli malwaliro mwami Museveni byabalumya dde omutwe era ne bamanya nti no if we can deal with this person ekizibu kyonna tujja kuba tukikozeko omulundi ogwo ate mpozi n'ekirala abantu baba balowooza nti ate bwe tunakyusa gavumenti binaaba bitya naye ne Museveni bwetyo twamuleta yasooka n'aba mulungi naye lwakuba nti nno kaakati yeremeza mu ntebe ebisanja n'abijjawo nekkomo mu ku myaka nayo n'alijjawo kaakati tuli awo yatulemerako naye ate tugenda mujjako nze nzikiriza bwe tunaasaba Katonda nitufukamira ku maviivi gaffe nga okutandika ne lumu omwezi ogw'omunaana 2025 Museveni tagenda kuwona okutandika ne lumu omwezi ogw'omunaana 2025 nga twegasse mu kusaba okwa bye Museveni National Prayer Campaign Museveni tagenda kuwona njagala buli munnayuganda yenna ali eyo kampeyini eno gyegatteko kampeyini eri ku TV eri ku radio eri buli wamu nze nsose nenyikiza kampeyini eno nga sinalowooza nakuma n'emupi nasooka actually kulowooza ku kampeyini eno kubanga ekizibu kyaffe ekisinga nze the only reason why I'm in leadership kulaba nti Museveni avaako kubanga sirabayo bantu bakiriko nnyo abantu abasinga bw'otunuulira ababaka abasinga n'oyogera naye ayagala just ali mu kukola mobilization abantu bamulonde naye Museveni tumugjeeko tutya ate njagala tukibeereko nnyo ate nze nali nsuubira nti 2021 nga bwe twafuna ttiimu n'ekyagulanyi tugenda kunnyikiza eyo gundi eyo message nnyo tubeere nga kakati by now tulina plan naye ne protest vote ekola because so many people had lost hope abantu babadde baweddemu essuubi naye kati tuli mu bazzaamu essuubi tumanyi nti nno Museveni ajja kgenda kama mbaya tulabyeko mu nominations z'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo ne most especially katwogere ku NUP kubanga gy'olimu ababaka bangi tubadde tuludde obalabako ku kitebe kya National Unity Platform naye bagenze maaso n'okuba nga baddamu kulabikako mu kunona oba oliawo forms nga zineeno omonno munnange mwe twalindidde n'omuntu eyali yavaayo edda n'ategeeza nti ebisanja bya Kyagulanyi bibiri bwe biba biweddeko ye yayagala okwata entebe y'ekibiina kya National Unity Platform ebigambo ebyo bwe byagwa mu matu gwo ki ekyajja mu bwongo bwe era kiki walowooza nze munnange omutima gwange guli open kubanga kakati jjukira tuba tukkiriziganyizza nti ebifo byonna kati kiringa ekya Shamim Malende kyombuuza nti nno kikyamu okubeera nga weesimba ku Shamim Malende ekifo tekiriiko nannyini kyo ekifo kasita gwogenda mu bantu nobeera nti nno onoonyezza akalulu abantu bakulonze tewali buzibu kakati nga mwami Segona kyalina otubuulira nti ye
tafaali kiri ateese ku pate si mu bubi era n'abantu abalanze nzikiriza nti in the next 5 years era bajja kuvaayo babeere nga baagala ekifo ekyobwa president owa national unity platform tekiriiko kikyamu kyonna kubeera nti mwami Seggona honorable Seggona yavuddeyo n'agamba nti bakkiriziganya nti Kyagulanyi agenda kutwala 10 years then after 10 years omuntu yenna waddembe okubeera nti n'okulaga interest kubanga okulaga interest omuntu ayagala okugenda mu maaso banna Kampala nga bwe kugambye bebo baagala okugenda mu maaso baagala ebintu era ojja kusanga eri abalala 10 kubanga ne muganda waffe yali agala kifo kyabwa president era kyempulira aliwa muganda waffe yakoze ekibiina empuuga naye yali kyagala nga yagala akole ki abeere nti nno yesimba era nalabye n'abala baavudde ne bagamba lwaki kino ekifo kino lwaki ng'ebifo ebirala byonna for example ng'NRM lwaki tekyesimbiddwa akaani bantu nga kiri open nti nno we tubadde tugenda okubeera nga tudda nga twogera ku delegates conference eyabaddeyo over last week ebifo ebyo ebimu ebyabadde tugambe ring fenced ng'ekifo kya secretary general president n'ebirala bwe nzijukira nti Semateeka gwe mwakolamu ennongoosereza atanaba kubeera gazetted oba oliawo ne bibaawo ekimu ku obwo obuwaayiro oba oliawo buleetedde embeera okubeera bwetyo okusinziira ku delegates conference eyatudde n'ebifo ebyo nga bwe byazzeemu okubeera nga bigabanyizibwamu n'ebyakyusiddwamu obyogerako ki most especially ekifo kya secretary general nga already alaze interest nti agala naye kujja waneno mu Kampala kwesimbawo agenda kukwasaganya eti emirimu gy'ekibiina n'ebintu birala ebyefaananyirizaako ko bwe bityo n'ekifo ky'obwa president okuba nga Kyagulanyi yakyatwala nga vision bearer. What's your take? Abantu bano bandisobodde okukola era ne party yandisobodde okugenda mu maaso wadde ng'omuntu abeera nti nalina omulimu mu gavumenti n'abeera n'omulimu mu party. Kati njagala okulaga nti President Museveni ye party chairman waaki naye ate at the same time ye president we Uganda. Nti emirimu gino gyombi asobodde okukola ki ogikwasaganya nti maybe twandigambye nti maybe party president ate si ye presidential flag bearer maybe kubanga wali omuntu aba asobola okuzimbira ddala ekibiina nekibeera nga kinyikiziddwa mu bantu kyekyandibadde ideal kyekyandibadde naye kakati engeri gye walabamu delegates conference nti twagipapya mangu kubanga waliwo okirina okubeerawo olwokutaano era buli muntu yenna bw'oba nga oyagala enkyukakyuka muno n'akunnyonnyola oba nammwe ne mukiraba nti ensonga bweti n'ebweti yabaddewo tusobole okubeera nti kati nga Lubongo yakoze emyaka 5 ekibiina tekinnanywera alina by'amanyi naye alina by'ataggusizza nga secretary general kituufu nti yagala kwekisimba ku kifo kya Kampala Central naye nze ndowooza nti pate nga bwekyakula ekyali nto nnyo ekyayavula kirungi tugireke agiyambeko etambule bulungi then maybe ate tugenda tusigala tukola ki tusigala twogera nedda tusigala twogera nga ebiteeso bino tubikubaganyako ebirowoozo ne mu pate nga tugamba nti maybe Lubongo yabwafuna ekifo kya Kampala Central ekifo kya secretary general akikole ki era tubeera tuwaayo ebiteeso byaffe ekifo kya secretary general bakireke oba si kyo kugamba wabeerewo enteesaganya era pate yonna oba abantu bonna ne beera relationship yo ne mukyalawo munemba mwasalawo mwe muti nga muyira kye mwasala muyinza ogamba twasalawo tuzimbe ebulenga naye ne watuuka ekisala ne nedda tuzimbe Entebbe changes come ne mugamba nedda kino kijja kukola kino tekijja kukola. Okay, nga tumaliriza yesebo njagala twogereko ko bakulembeze abakuliridde emyaka naye ng'ekyamazima balayika baganye okute enkasi y'ebyobufuzi. Nalabye embeera ya muzeeyi Moses Ali nenkwasa ennaku ng'omuntu oyo mazima takyasaana nakubeera ng'alabirira bazzukulu wabula asaana bamulabirire kyokka nga naye agamba bannange bamunominatinze era waliwo gwe nalabye ng'atwitinze n'agamba kalaba amuvuganya ajje ng'ali unopposed ajje mu palamenti yeetaaga okwogera nga n'emirimu gy'omubaka 85 ku 100 gikolebwa kwogera ate kati omuntu bw'ati agenda kikola ate kakati Dennis olaba ebifo bino eby'omubaka kati nga mu West Nile njagala omanye nti nno omusajja ono Moses Ali
yali mukulembeze mu gavumenti ya Amini nti ayina bye yakola. Katujukira nti abantu bewaabwe be bamulonda be bamunominatinga nti singa bo munnange baba basazeewo nti olwo gwe baagala kubanga ekkomo ku myaka kuba MOP tetulina nti omuntu yenna ku myaka gyonna asobola okwesimba ku kifo kya MOP nti kakati abantu bewaabwe eyo mu West so anyway bwe bityo yo cabinet ya Museveni enyuma kulabako obulabe kubanga yonna bwetyo nzizembi bagamba lewe n'abasibizeemu abanagenda bamanyi abubaka kibuwa bannakampala honorable nga tetunasibula obubaka bwempa bannakampala number 1 twetabire ddala mu kalulu kano akagenda okubeerawo si bannakampala bokka bannayuganda bonna kalulu wa 226 toggwamu maanyi mukwano nga bwe wakola bizinesi esooka neegaana n'eyokubiri n'eyokusatu naye eyokuna neekwatayo toggwamu maanyi jangu mu 226 January tulonde londa omuvaayo mu bungi wanga tumanyi fenna nti gavumenti eno abasinga yakola ki twagikoowa kati togwamu maanyi jangu olonde munnakampala yenna londa kyetulonda tukimanyi tulonda umbrella kubanga ffe bannakampala twagala nkyukakyuka ffenna tuli bannankyukakyuka buli munnakampala yenna abanye ekigenda mu maaso mu nsi ye ate ayagaliza ensi ye ebeere bulungi ate ayagala abeere obulungi kati muveeyo mu bungi mulonde National Unity Platform 2026 January. That is number 1. Number 2, nange ngenda kufuna flaga Namaganda. Teweerabira londa Agnes Namaganda ku Kampala Women MP. Kubanga nze ngenda okuleetera ebigenda okukyusa eggwanga lino n'ekibuga kyaffe Kampala. Alright. Abalungi abadde batugoberera ku BTN Media Beyond the Newsroom, the SRK Media, nabo nabana babasaze interview eno ne bagissa ku mikutu emirala gyonna. Njagala okubeera nga mbebaza anti ate mutuwadde amatu ne tuba nga tubatuusaako enteekateeka eno. Honorable Namaganda Agnes tujja kwongera okubeera nga tumufuna ku nsonga ez'enjawulo agende maaso n'okuba nga ataanya ensonga oba oliawo bannakampala bamanye nti ye mubaka omutuufu gwe basaanye okufuna ebisigadde bijja kubeera eri Mungu kubanga byonna ffe tubikwasa kimu ne tugamba nti mutonzi waffe oba oliawo yasalawo. Honorable tusibule abatulaba mwenna ku BTN Media ne abatudde mu studio yaffe eno Dennis n'abakozi bo mwenna abamuyambako mbebaza okubeera nti munkyazizza wano nako lwaleero mwebale ebiseera byonna bye muteeka mu kubeera nti mutuusa ku bannayuganda obubaka buno n'obuweereza buno si kyangu because media mu byobufuzi nga toyina media tojja kumanya kikifa mu ggwanga kati media ekola kyamaanyi nnyo bagiyita fourth estate ekola kyamaanyi nnyo wano mu ggwanga ng'oggyeko legisire kya executive n'ebirala media oba bannamawulire nga Dennis ne ttiimu yo babiwulira kubanga kati singa obadde tolina kino tokikola tebanditegedde nti n'emigo gina we giri tebanditegedde nti emigo gina we giri bambi babasaasira era baavaayo nnyo ne bababeererawo wano mu kulonda ekawempe bababeererawo nnyo era ne babawagira nze nkimanyi nti babaagala bye mukola babyagala naye era mwongere obbawagira tokoma kulaba bugalabi BTM TV mu comment section yawo oyinza okusaba ku namba ya Dennis n'omuweerezaayo soda ng'olaba obuweereza bwe bwakoze bw'amaanyi kubanga atuweereza bintu bingi nnyo si kuleeta nze ng'omubaka naye okubalaga biki ebifa mu ggwanga lyammwe mubisiima era omuntu bw'asiima abeerako n'ekyakola abeerako n'ekyokola eri omuntu yenna owa social media ow'amawulire oba omuntu wa blogger gw'olaba nti akola ekintu ekiriyo neeyanziza nnyo bannakampala era ntunuulidde nnyo okulaba nti mulonda National Unity Platform mulonda Agnes Namaganda wano e Kampala. Alright, honorable tweyanza. Webale nnyo. Thank you so much. Webale ddala. Naye webale nnyo. Kale, munzikirize banywanyi. Kabadde akabanga kawanvu nnyo nnyini ddala mutukoze bulungi nnyo obutenkanika. Ate munnange munzikirize mbategeeze ebigambo binene wammanga nti sekita kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo azina obulungi atera na nnyuka munnange era n'ava mu ddiiro. Mbagaliza bye munjegaliza aguludde n'oyo abankuumire tusinkane nga mungwakiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.